Malamusaako bassebo ne bannyabo musula mutya eyo musibye mutya nno gyebaleko kyonna kimutussaako engalo nze Nnaalongo Nalubaale nze ndiwo nkyaleero okubaweereza kituufu tubulanye naye munnange bwonna buweereza kale nno njagadde twogere ku nsonga y'okumanya kw'omulonde nga njagala tulabe okumanya kw'omulonde kuno kugasa ani era kwalibadde kuyamba kutya era twalibadde tukukozesa tutya. Omulonde y'atya? Omulonde ye nze naawe abo abantu ab'enjawulo abaatondebwa nga bayina bino ebitone eby'enjawulo bye basobola okuyambako okututumula ne baba nga bayina ebizibu bye bamalawo mu society mwe bawangaalira. Abantu abalonde bangi bayina ebitone eby'enjawulo bingi nnyo nnyo nnyini ddala era ekyafuula eggwanga lino n'olukalwa lw'omwana omuddugavu okubeera nga lw'amaanyi mu byafaayo biri eby'edda ebyakwekebwa kwe kubeera nti tubaddenga n'abakugu mu fields ez'enjawulo era nga bano bo bayambako okubeera nga babako solutions ze baleeta entakera. Okugeza eggwanga ly'Abaganda ekyalifuula okuba ery'amaanyi mu byafaayo kwe kubeera nti twabeeranga n'abakugu abo abaagendanga mu ntabaalo essaawa eno abatoogerwako. Abakugu bano baakolanga ebintu eby'enjawulo nga baba basobola okuyunga abantu at a distance nga twali kisebu ku remote control abantu bali mu ntabaalo bamenyese bangi naye ng'ono omuyunzi atuula wano era nabali n'ababuulira we balina okutuula n'abayunga ate ne batereera ne kiba nga kikendeeza ku nnamba ya casualties abali mu lutalo nga tulina abantu abasobola okusengula ebbwa katugeze libadde ku lubuto n'alikyusa n'alizza ku kigere ne kiba nga liba lyangu lya kujjanjaba ate ne lisigala nga lisobozesa omuntu ono okusigala ng'akola by'abadde alina okukola. Abakugu bano nga basobola okumanya ekinajja kale kwe ggamba ekyafuulanga abantu bano okuba ab'amaanyi nti nga bayina abakugu ab'enjawulo abakuŋŋaana nga wabaddewo obwetaavu ne batuula ne basala entonto era bonna ne bakyenyigiramu nga guno gwe tuyita omwoyo gw'eggwanga. Naye kati ki ekiriwo? Kati ekiriwo nti abakugu bo nga bo tebaliiwo naye ate amaanyi gaabwe weegali n'abalina okubeera nga bagatuddemu nabo weebali. Bw'oba bagamba nti olina okukola ensonga za jjajjaawo alabira ddala ng'ekyo kyakumufeebya naye nga tamanyira kumanya jjajjaawo oyo gwe boogerako yakolanga ki? Bw'aba ayogerwako nti yali w'amaanyi yakolanga ki? Ye obusobozi bwe bwabanga butya? Ayinza okuba yalinanga obusobozi obudisappearinga. Twabalabako abasajja bakigaanira nga bamuggalira mu kkomera ne bamusanga wabweru ng'ayota akasana naye nga baamuggalidde naye nga tadduse nti oba agende. Ebyo bibaddewo mu recent times nga n'omuzungu amaze okujja wano. Twabalabako abasajja nga Omumbaale ng'abuuka mu bwengula Kabaka Mukasa ng'atengejja ku nnyanja. Abo bonna tubadde nabo. Osobola okubayita Balubaale, osobola okubayita Emisambwa, osobola okubayita ki naye nga at the end of the day babadde part of us era ng'essaawa eno ge maanyi ge tutuulidde mu bigere. Gwe baba kugamba nti ogenda kusamira all you think about is ekibbo, olubugo, effumu, akambe
But this thing goes beyond that. Kigenda ne kituuka mu service. Ne weebuuza, if you're going into service, who are you going to serve? Ogenda kusaavinga ani bw'oba ogenda mu service? Ogenda kusaavinga nsi yo. Ogenda kusaavinga nsi yo. Ogenda gisaavinga otya? Kubanga bwe twogera ku service, abantu kye balowoozaako is like kutuula awo, balwadde ne bajja n'obakolako ne bagenda. Nedda bannange, si buli mumanyi nti agenda kukola ekyo. Si buli mumanyi nti agenda kukola ekyo. Eriyo empewo z'ogenda okutuulira mu ntebe, mukole byonna, zikugambe kati biteeke wali mu keesi. Ojja tuyitanga once in a while. Kati genda okola ebyo. Naye ng'omuntu ono ayina obukugu bw'ayina, obwo bwennyini bwe twetaaga. Essaawa eno, ffe nga omwana w'omuddugavu tukaaba. Tulina nno bingi ebitukaabya. Era kino nze nkyogerako nga mbagamba nti mwe mugenda ne mutunula bwe muti, naye omuntu oyo gwe mutunuulira ng'omulabe waffe si ye mulabe waffe. Omulabe waffe ali behind the curtains. Oyo atayagala kulaba mwana wa muddugavu ng'asituse, atayagala kulaba nga tulina kye twekolera, oyo ye mulabe waffe. Kati ate bw'amala okubeera omulabe waffe, olw'okuba nti ffe tulina bye tumwagalako, ate tusigala tumwekulubeesaako all the time. Ekikyalibadde kibi, kubanga eno ensi we have to associate. Si kibi okwassociatinga n'abantu. Naye what plans do we have for ourselves? Ffe ng'omwana w'omuddugavu tweteeseteese tutya? Omanyi ogenda osanga abantu nga bawoggana, we need change, we need change. You need change. How prepared are you? Weeteeseteese otya? Obadde okimanyi nti change esobola okujja. Ate munnange gwe neekuleka nga bw'oli, sinakindi ng'oli bubi nnyo. Olw'ensonga teweetegese. Sooka weebuuze. Lese nti obudde bukedde enkya. Gavumenti n'ekyuka. Tulina pulezidenti mulala. Olina obusobozi obulya obwa minisita. Twetunulemu. Olina obusobozi. Kale, obulondebwa ku bwa chairman bw'ekyalo. Olina busobozi ki? How prepared are you? Y'ensonga lwaki tuteekeddwa okuteeka amaanyi mangi ku kweteekateeka. Gwe ng'omuntu weeteeketeeke for the better, for opportunities ezisobola okulabika mu bulamu obwo. But there you are. Oyogera bingi bingi. Oyina ne bw'ovuma tobaagala, wabakoowa. Naye ng'oli bw'akutuuza awo n'akubuuza baakukola ki? Ate nekyo nakyo tosobola kikyanukula. Kubanga there is no definite ky'ogamba nti kino kye bankola. Tekiriiwo. Other than okumanya nti bajja wano ne banyigiriza bajjajjaffe, ne babaggyako ebyabwe, ne batukakaatikako ebyabwe, kwegamba ensonga ezo bwe zityo. Naye nga right now si be bakulemesezza obulamu. No, si be babukulemesezza. Si be babukulemesezza. Era kubuuza, kale fine. Magulu meeru n'akeera enkya. N'atambula n'agamba kale bannange, baddugavu mmwe twabakola bino, kubanga byonna bazze babikonfesinga we know. Twabakakaatikako Yesu waffe, ne tubakakaatikako enzikiriza zaffe, ne tubakakaatikako enneeyisa zaffe, obugunjufu bwe twalowooza nti bwaffe byonna. Naye kale tubalese bantu mmwe, mubeere bulungi, ffe tugenze. Ssebo, nnyabo, gwandaba eyo. Weetegese otya? Mweyo society empya gye tuba tufunye, ogenda kufunamu kifo ki?
ogenda kufunamu kya bukulembeze, ogenda kufunamu kya bukozi, oba era ogenda kusigala ng'ofunamu kya buddu kubanga n'omuzungu nga tannajja wano twalina abaddu. Twalina abapakasi. Yes, twabayina. Like some class of people nga bakolera another class of people. Njagala weebuuze ggwe ogwawa? Kakati nno omulonde nze naawe okumanya kwaffe y'ensonga gye tuteekeddwa okussaako essira. Ng'oggyeeko ebibbo, embugo n'amafumu n'obwambe, tuteekeddwa okukulaakulana mu kumanya kwaffe. Tuteekeddwa okuwaayo obudde obwinteractinga ne bajjajjaffe basobole okutumanyisa ebyo ebyama ebingi bye tutaasobola kumanya, ebyo ebyakwekebwa, ebyo ebitaawandiikibwa, ebyo ebyawandiikibwa ne bikuŋŋaanyizibwa ne bibaako gye byakwekebwa, ng'essaawa eno okubituukako bikuumibwa bammundu. Gyebiri, ebyafaayo byaffe gyebiri, naye ng'okubituukako si kyangu, si kyangu. Gyebiri mu libraries, naye nga bagamba okubituukako olina kubeera ng'oli sikoola ate sikoola wa byafaayo. Kwegamba nga process yonna si nnyangu ya kugamba nti omuntu wa bulijjo nga nze naawe tusobola okugenda ne tuba nga tubyakisesinga. Kati ekyo kimaze okubaawo, tufunyeyo abantu abeewaddeyo ne bagamba nze neewaddeyo, nteekeddwa oku-unveilinga ekyo ekyakwekebwa. Gye bali baprofesa, waliwo gwe nawulirako Kibulankuba, Profesa Kibulankuba, musajja oyo yaddiiginga ebintu bino ebisinga obungi n'abimanya. N'atabeera selfish, n'ajja abitugambye, agenda abyogera. Naye mukozeewo ki? Ng'omwana w'omuddugavu okozeewo ki okulaba nga weetereeza? Bangi gye muli eyo. Sajja abo amagulu meeru baabatama, temubaagala, mubawanda lulusu. Abamu mubawanda lulusu ng'ate muli mu bbo munda. Ekitaalibadde kibi, naye kiki kye mutegeseewo? Nze my very big question is kiki kye mutegeseewo? Kubanga bo kye bakola bwe bamanya nti tulina abantu abali gifted, babakolerawo institute ne babakuŋŋaanya ne babaleetera okuba nga badocumentinga ebyo bye bayitamu for future reference. Abaliddewo batandikire awo okubeera nga nabo bakola discoveries zaabwe. Naye wano omuntu omumanyi ayisibwa atya? Kubanga luli omumanyi ono yakoleranga Bwakabaka. Eri abantu abamanyi ng'okumanya kwabwe tekugenda kuyamba everyone on a soul level. No, nga ye akolera Bwakabaka. Akolera Bwakabaka. Strategist, abalantalo za Bwakabaka si zonna. Teyabisoma, talina nnyo kyabimanyiiko, naye nga he's good. Kati teyagenda mu magye ku guno omulembe, naye ng'ali awo naye empewo zimutawaanya bubwe. Zimutawaanya, afundikira yeebuuza, ye kati empewo zaagala nkole ki? Kubanga kye zaagala akole essaawa eno tekiri applicable. Naye ng'ate bw'aba atudde amagezi ago n'agadocumentinga through study and research, tusobola okuga-applyinga elsewhere. Ne tumanya nti ogwo omulembe gwatusala, twagufunamu abakugu 1, 2, 3, 4. Era badocumentinga ebyo byonna bye baamanyaako, era birina wano we bikuumirwa.
biyina wano ebikuumirwa. Bwe njogera ku bakugu b'eggwanga lino njogera ku balubaale abo abalonde. Buli omu badisipayizinga, buli omu baayisaamu amaaso, olugaayo n'okunyoomerera. Otuuke n'okugamba nti nkola ensonga z'abajjajjange naye ng'olina zikola mu kyama, kubanga people shouldn't know, people around you tebateekeddwa kumanya nti okola ensonga z'abajjajjaabo. Naye nga tebe bajjajjaabo. Tuzikola twekwese. No one should know. Tutambula kiro nga twekwese. Ekyewuunyisa ne bw'oba minisita w'Emmengo era ozikola kiro nga weekwese kubanga gwe ow'Emmengo ate toyagala obeere associated n'amasabo. Oh my God. Kati ffe nga twevuma abo abaatufuga obutuuliro ne tubanenya olw'ebyo byonna bye bazze batukola. Tweyambeyambe tutya okulabika nga twejja mu mbeera eyo? Mbadde kye kiseera tugambe nti we are proud of being Africans. Osanga omuntu ng'agamba I'm proud of being a Muganda. Naye nga bamugamba olubugo luulwo lwesibe, ayayaya emisinde gy'atwala tayagala lumukoone nako. Banandaba batya n'omubuuza who is going to see you? Ani agenda okukulaba? Kaakati abamanyi nze nteesa baweebwe olukisa mmwe abeeyita ba Pan-Africanists, mmwe abalaba ebizibu by'ensi eno, muteekeewo enteekateeka ey'okuyamba ku bantu bano abamanyi okubeera nga okumanya okwo kwe bayina tekufa ttogge era tebagenda bugenzi nakwo, kubanga ffenna tukizudde nti ensangi zino emizimu gyafuuka miralamu. Mizimu si mingi gw'osobola okuleeta awo ne gukuttotolera. Ne Magombe tewateeredde kye muba mumanya. Kaakati bwe tuba nga tuli bwe tutyo, nze ŋŋamba mu orders ze tukola abamanyi tubawe ekyanya, tubarecognizing, tubawe freedom okuggyayo ekyo kye bamanyi. Edda Kabaka yateekateekanga ennaku z'abalonde and they would come to him, it would be an entertainment kubanga buli omu ajja alina gift ye ey'enjawulo and these gifts are amazing. Ku imagine omuntu okuba nga asobola okukolola n'awanda eminya ebikere naye ng'ate mulamu era ng'ayogera ate nga ne byawanze nga nabyo biramu. Don't you think kyanjawulo? Imagine omuntu nga asobola okudisappearinga in thin air. Don't you find that amazing? I think we should find pride mu ekyo kye tuli instead of all the time okubeera negative about it. Tubeere proud, tugambe nti bannange nze I can eat fire. Yes, I can eat fire. Kati gwe nga bakutiisatiisa omuliro gwe Geyeena gwe bagambe nze ndya muliro, so when I get to Geyeena ngenda guyisa bubi kitabika nja kubanga mukufu all the time kubanga I can eat fire. Yes, abaana balina ebitone. Tubaleke babi exercising. Tubimanye tubidocumenting. Tubikuume. Kubanga sincerely kati ng'oggyeko pride eyo gye twafuna nga bajjajjaffe batandikawo eggwanga lyaffe lino. What else do we have? Kiki kye twongeddeko? Kubanga nze ndaba bwe nsirikiramu nti ne ntunula everywhere it is politics. Politics. Naye twebuuza ddala ku ggwanga nga ffe all we have is politics? No. We have lots more than that. We really do. Kale nze nsaba
oyo gwe kikwatako. Atuteerewo enteekateeka. Abamanyi bano babudaabudibwe kubanga bambi gye bali eyo. Ensozi zijjudde abamanyi, embiri zijjudde abamanyi. Nkimanyi nti kituufu nti si buli agamba nti mumanyi nti aba mumanyi kubanga at the end of the day abamanyi abaddala ate munnaye tebasobodde na kumanyika. Naye nga gye bali, gye bali. Abo benjogeddeko abo abasobola okusengula ebbwa n'alijja mu kifo ekimu n'alizza mu kifo ekirala, gye bali, gye bali. Asobola okukuyunga ku remote, gye bali. Naye olwokuba tebaweereddwa audience, bakola bakukuta everything. Tebasobodde kumanyika, tebasobodde kumanyika. So tulina ekitongole kyaffe ekya Kiwa Mirembe Cultural and Heritage Foundation, era ekitongole ekyo kirimu essuubi okukola emirimu egyo gyonna. Tugenda gikola. Manyi nabagamba sagaanye okukola bintu nga sibagambye kubanga saagala mukeere nkya mugambe nti ate kyoffe twalina okukikola. Naye okimanyi nti era yatusookayo n'akikola. Nze mbawa omukisa bekikwatako era bwe mugaana ogukozesa ffe tujja bikola. We are a team. We are a team and we know what to do. Naye kitwagala mukeere nkya mugambe bayingirira emirimu gyaffe baakola biki. No. We've given you all the time in this world okubeera nga mukola kye muteekeddwa okukola ekituufu. Byonna temubitunuulidde. You just so much into politicking. Ani akuba ani asinga ani, mwekuba nkokola, mwekola biki? Bwe bunaakya enkya nga tukola bye mulina okukola, don't ever blame anyone. Yes. Kubanga at the end of the day neggwanga litukwatako. We can't wait for one person okubeera ng'abaako kyatuukiriza nga te si kyaliko. Kale mbabuulira bannange abamanyi, gwe ng'olina ky'omanyi, gwe kikulaakulanye. Olw'ensonga nti nga looya ali mu ofiisi ye akola obwa looya, enkya agenda kuva mu ofiisi eyo eddemu omuntu omulala ng'era naye looya. Naye ekyo gwe ky'okola kye watonderwa okubeera, si kyangu kufuna muntu mulala agenda okukikola. Era bw'onoovaawo bajja kulinda. Oyo aliba akuddidde mu bigere, oba aliba musika, oba alizaalibwa buzaalibwa lundi, n'oba nga okomyewo bukomi, ate olwo nga waakulera bulezi naye akule, akole ebyo bye wakolanga ng'ayise mu mitendera. Kale nno olaba nti process eba mpanvu. Kyetuva tusaba, bw'oba omanyi nti jjajjaawo ayina obusobozi bwonna bw'asobola okukola, oyo abeera jjajjaawo. We are advising strongly nti kati gwe naawe kiteekemu ka effort, oyige ekyo jjajjaawo ky'akugamba, kiyigire ddala, okikenkukemu, okikugukemu, okimanye every detail. Kola emikolo, kola buli kimu osobole okuba nga oggyayo ekinyusi kyekyo. Ng'oggyayo ekinyusi kyekyo. Kale gwe buli alina ekitone, buli mulonde, mbakuutira kubanga ekyo ky'oli si kyankusanga mulala agenda kibeera. Kubanga ffenna tulina ebirabo bya njawulo munnange. Naye singa buli omu asobola okufaayo eri ekirabo ekyo ekyamuweebwa, n'akikulaakulanya, n'akituusa ku ntikko yaakyo mu busobozi bwakyo, tomanya
Kyekiri kye mbagambye nti embeera ng'etuuse ng'oweereddwa omukisa osobola ki? Essaawa eno muli mu mbuga zino ez'enjawulo, muli mu nsozi zino ez'enjawulo, oluusi za butonzi, oluusi za buzaale, naye nga ggwe bwe bakuyita ne bakuzza ebbali ne bakubuuza kiki ky'osobola, ogenda kugamba mpozi okufuuwa emmindi. Kati ng'oli akubuuza osobola okunfuuyira emmindi esengula omuntu? Simanyi bwe bakikola naye kale bw'oba ondagiridde nsobola okukikola. Don't wait for that bw'aba akulagiridde. Kati biki by'okola? Bw'oba osazeewo nti nze emmindi gye ngenda okukugukamu, kuguka mu mmindi omanye emmindi ez'enjawulo zifuubibwa budde ki, zikolebwa zitya, emikolo gibeera gitya, zigendamu ki na ki, kwegamba byonna bimanye. Tugambe nti Nabweteme yakuguka mu mmindi era ku mulembe ogwo yafuuwa emmindi n'afuukira banne ekirala nga teri amuwoma mu mutwe mu kufuuwa mmindi. Nga bw'agamba nti ngenda kufuuyira eno emmindi otunule ebirali ng'ojja bitunula. That's what I'm meaning. Naye bakubuuza kiki ky'osobola okukola? Nsobola kkuma kyoto. Osobola kkuma kyoto ekikola ki? Bwe mba nzize ne nkugamba nti njagala onkumira ekyoto ompitira omuntu bw'ati ne bw'ati, osobola okukikola? My friend, tetwogera ku bwogezi kugamba nti ngenze ntyabye enku nzireese enkumi omuliro guugwo gwaka guteta. Ziweddewo zifuuse vunze mmaze okkuma ekyoto ngenze. Bajjajja njogeddeyo awo mmwe mumanyi oba mwose oba temwose oba muzze oba temuzze, nze ekyo nkikoze. No. Twogera ku muntu akola ekintu ne kituukirira. Ebbanga ly'omaze ng'okuma ekyoto okiyinamu obukugu obw'enjawulo, osobola okukireeta okuproducinga results ezo z'oba oyagala, okikola otya? How do you do it? Okimanyi gwe ng'omuntu? Bw'oba okimanyi olina we wakiwandiika. Tumanye nti ebyo ebitabo byo bya kyama bya famire yo, naawe kyekyobugagga kya famire yo. Togenda kubiteeka mu library nti babitunde oba mu publishing company nti babitunde. Wazira abaana bo bajja kubisomanga bamanye nti wano yakumanga ekyoto, kino kyekyoto jjajjaffe kye yakumanga nga tekireka lubaale gy'ali ng'alina okujja bunnambiro. Kyabangamu omuti bwe guti, omuti bwe guti, omuti bwe guti, omuti bwe guti. Kyatunulanga buvanjuba, kyabanga kyetooloovu, yakikumanga ssaawa 10, yakikumanga ayambadde bw'ati, ng'amaze ennaku bwe ziti nga talya mmere. Kwegamba such details senjogerako. Abalonde mugenda ne mutunuulira ensonga zino ez'obujjajja ne muzikolanga by the way, naye ng'ate mu bulamu bwammwe ze zaalibadde zikulembera. Nga bwe ziba zikulembedde ate ojja kwesanga nga zigenda kuyamba kinene nnyo, ng'ate bino ebirala by'okola bye byalibadde bi by the way. Mukirowoozeeko. Obudde bw'omala ng'onoonya emirimu osiraanye tokyakola, obukozesezza otya okubaako ekirala ky'okola ekyo bajjajja bo kye baagala okole? Kubanga I'm telling you, eno ensi bw'etyo bwe yakula si museetwe all the time. Mulimu ensozi, mulimu ebikko, mulimu amakoona. Wano osanga omuntu ng'akugamba nti nze bannange ssaawa 2 mba neebase. Ssaawa 2 z'ekiro mba neebase. Era nzuukuka 2 za ku makya. Naye ng'ate ffenna tukimanyi nti waliyo obudde obw'okwebaka full time nga weebase bwebase. Gye buli.
Why don't you well utilize this time? Olina omulimu okola gukkeepinga busy fine. Okukoza emyaka nga gukkeepinga busy. Kati gwaweddewo. Lwaki obudde buno nga gwaweddewo tokola ebyo by'obadde tosobola kukola ng'olina omulimu ogwo? Ate nabyo olabe what opportunities ezibirimu. Bajjajja bali willing otubuulira buli kimu, bali willing otulaga buli kimu. Kwewaayo kwaffe. Kubanga boogera ne boogera. Ebirooto ne tubiwulira ne tubivunula ku birooto 10 okolako kimu. Ku mikolo 10 okolako gumu. Buli kiseera oba olina ensonga z'owa. Kale wake up. Muzuukuke. Don't take for granted okumanya kuno n'ebitone bino ebituweebwa. Ebitone tubikozese bulungi. Ate si ffeka abalonde. Nina abantu be nnali njogerako nabo olumu nga bandaga nti waliwo omwana mu famire yaabwe eyali abafuukidde ekirala. Naye nga kye baazuula ku mwana ono nti buli kyawumamu omutwe akiggusa. Kati nga bo nga famire waliwo ebibalemye okuggusa. Kati nga mbabuuza lwaki temumugamba n'abayamba n'abaggusiza ebyabalema okuggusa instead ey'okuba nti mumuggulako olutalo. You should know when to join hands. Entalo ezitatugasa tuziveemu kubanga tezituyamba, tezina gye zitutwala. It's high time tutunuulire ekitwala mu maaso. Era mbakuutira mu abaana ba Kintu n'Ennambi. Mweggyemu obutalotalo obwo obutagasa. Simanyi gundi yazze n'asima emmere yange. Kati bwe yagisimye n'ebaaki. Ky'ogamba na kati kwalya, yagirya n'eggwaawo. N'eraga ne gy'erina okumalira. Kati tunaabeera ku ekyo. Some issues are very minor that they can be overlooked. Ekyo nkibasaba busabi mukitunulemu. Kale ekyo kijja kutuyamba okuba nga obumu mu ffe bweyongera okugatta amagezi n'ebirowoozo n'okusenvula okuva mu kifo n'okwetegekera kubanga kati mwalibadde mukiraba nti ensi eri mu kukyuka. Bye twali tumanyi abaali ab'amaanyi munnange bagenda basensebuka. Bagenda basensebuka. So gwe weebuuza ekimu bo nga basensebuka, ffe tusigadde tutya? Naffe tulina okwetegekera. Mukuba enduulu mu kino nakiri naye mwebuuze kiki kye tulina? Ekyo kye tulina. Nga bwe tugambye nti okumanya kwaffe kikulu nnyo, naye waliwo ne bye tulina ebirala. Tulina ettaka, tulina obusobozi obulima, tulina climate ennungi. Lwaki tetuliisa nsi eno? Ne tuba nga ffe tugirimira emmere. Lwaki buli omu alima akawugiro? Bantu mmwe nammwe bannange, mumpe ebyokulowooza bingi, nange mbibalekedde mubirowoozeeko mulabe ekyokola. Naye nga amazima gali nti tulina okwesalira amagezi. Obukulembeze bulina okuddawo era gwe bw'oba ng'oli mukulembeze wa society yo, wa community yo, munnange lekeraawo okulowooleza mu kuŋŋaanya ssente za defense. Tandika okulowooza ku ngeri bantu bo gye bagenda kukulaakulana. Tandika kulowooza ku bantu bo engeri gye bagenda kukulaakulana, obayambye otya? Era ebirowoozo ebyo obibateekemu. Tube nga twejja mu nvuba ez'okubeera nga tukaaba olwavu oba olukonvuba obutatadde all the time.
Tugambye mwe abali mu mbuga mukulaakulanye okumanya kwammwe. Mukulaakulanye okumanya kwammwe. Muve by'okugamba nti nze mbeera bubeezi wano ate oba bajjajja bandeeta ne banteeka wano. Be bamanyi ekituufu. Kati bw'ozuukuka okola otya? Bwe nzuukuka njera oluggya. Era bwe mmala okwera oluggya ne ŋŋenda ne nzigyayo engoye za Ssenkulu ne nzooza. Kati awo obudde obusigadde mbeerawo bubeezi. Lwaki toluka mukeeka? Keeka sigumanyi. Riidi. Ebintu abantu bayiga biyige. Kale muggyeemu obwangalo bunani, muggyeemu okwesaasira. Tetuyina busobozi bwa kwesaasira kubanga ffe tuli obubi. Tuteekeddwa kwerwanako. Teri agenda kutuyamba kubanga eyali tuyambye gwe twamanyiza okutunuuliza amaaso ate ye mulabe waffe. Talina kalungi kaatwagaliza. Era bw'onna omugamba nze ndiko lubaale ajja kugamba oyo sitaani. Twala eri sitaani. Owulidde? So tulina okuba nga tufaayo eri obulamu bwaffe. Kale mbaagala nnyo, tugenda kuba tweyongera okusoma ebintu bingi ebikwatagana ku bulamu bwaffe naye nga kye tusinga okwagala ng'omwana w'omuddugavu kukyusa bulamu. Kukyusa bulamu. Ffe ffekka na ffekka si ffe balabe baffe. Omulabe mulala nnyo. So saagala mutandike kwetunuulira ng'abalabe n'abalabe. No, omulabe mulala. Oyo gw'otunuulira ng'omulabe si we mulabe wo. I'm assuring you. Ate oyo gw'oddukira ng'onnyonnyola ebizibu byo. Oyo ye mulabe w'oyo gw'ogenda n'obuulira mu kyama. Wano edda ng'eddiini zaakajja ng'abantu bagenda ne bawa confession. Nasse omuntu yenze namusse akati nga enkeera nga bakuŋŋaanya abasajja b'oku kyalo bonna nga babasimbaawo kati balina akuuma ke bagenda babateekako gwe kanaakaabirako oyo ye yasse omuntu. Naye ng'ono gwe wabuulidde confession yo tomumanyi. Yasooka okubyogera eri mu bannamateeka nti munnange namutegedde gundi ye yamusse era yamusse bw'ati ne bw'ati. Kaakati kye mujja okukola bwe mumukwata mugende mulabe mu kifo bwe kiti ne bwe kiti. Mulabe oba bwe mutaasangayo ekintu bwe kiti ne bwe kiti kubanga byonna yabimbuulidde. Abange mwebeereremu mukulaakulanye obujjajjammwe kye kigenda okubaggya mu nvuba. Kale akuume atakuumira mpeera weewaawo.